Hey my beautiful people, bane mugamba mutya mwasibye mutya kansuenti muli bulungi nnyo nnyini ddala. Amanya nze Asha Nava Namatovu kansuubire nti wiiki ebatambulidde ddala bulungi nnyo ate nga awamu teyatambudde bulungi this week. Twafunyeemu miranga n'ebiwoobe ku sayidi eyo ey'omwana omuwala eyafudde era buli wamu tulaba wano bwetti tuba tubaleetedde epyanga Team Life Experience Uganda kandekene bannange beeyanjule Jemuli ate era tukomeyo tutandikirawo. Ladies first. Hi guys, this is Blessed Girl for you. Chloe. Nkomyewo neera. Bano bemula baali banchawa. Baali bangoba. Ngate nze nina ebyokya. Bane babeni nga banyirira. Bantange. Bambi buli mukazi abalaba agamba nava mpaka. Ebyana bibino bane ife tubiyina. Naye kati tebikyagoba bittabusi. Babayita banisto. Sitoko mpya y'abasajja gye tubaleetedde. Ekyo sitoko mpya kyo tolimbye. Batukateekayo nnyo abaana bagamba sitoko empya nga mutuleetedde obuzibu. Kigwe. Sitoko empya tugenda kukola tutya? Nenga sitoko empya olina okuba nga toli matako walipa. Kantu nakoogerako wano matako walipa. Be bana abakyala bandi awo sirinaamu naye ate oyagala ebirungi. Naava oyinza okuba toli mu layini eyo. Kubanga olina n'ekirooto oyagala kugula Barabasi. Njagala Harrier Kawondo. Naye ng'amanya Prince Liam Official nakoze ne bannange bonna nga bwe bali ono bamuyita Chloe yeyanjudde ono Asha Nava director mulungi naye ng'ate tanoonya onoonya. Yo, my people, Wagwan, everything nice, everything crisp. Josh MC, the Amplified King. Around the We'll town. let you know what's going on. Life experience. Thanks for people about subscribing, about streaming, about liking, about commenting, like upon yourself. So we're here for you. Mwah. Okay, ate nga banaye weekend yennyini twafunye amawulire ga mwana muwala TikToker Dana Sky. Mbu omanyi mulimu ebintu okubanga bakyanoonyereza. Anti abantu baagala n'amannya ganda ga muntu. Lwaki mwogera gano agatambulira ku TikTok? Namulinde Diana. Namulinde Diana yatuvudde ku maaso. Mbu kigambibwa musajja ye yamusse. So nze nga Nava I don't believe it nti nno omusajja ye yamusse nyinza obutakikiriza nnyo kuba abakazi mwavudde ne mugamba ayagala basibanya abasajja abafumbo bannanga abanda bateri atayagalanga ku musajja mufumbo ate omusajja akeera ku makya n'akugamba nti alina mukazi. You guys batufera abasajja batufera agenda kuzina tebiri mu kufera. Tolimba nsi Nava tolimba nsi abasajja tebalimba. Fe abakazi ffe tulimba. Otegedde tolimba nsi oyagala mpe ku seti oli ku tiimu y'abasajja. Siri ku tiimu y'abasajja bino ebintu obiraba tubeere bamazima tubeere realistic Nava. Kizibu nnyo omusajja nga bufumbo kulima nti si mufumbo. Va ku bunene obuwanabbi buno bwe mufuna buno obusiba obupale. But a man, a standing man, a man that can provide. Akulimbe nti mufumbo for what? For what ng'alina ssente. Lwaki akulimba? Otyo? Awo tolimba abantu mukwana awo twawukana. Mbu kigambibwa era twagala basajja bafumbo. So ate story emu nejja mbu asikaali yakibaddemu kuba basanze engoye ze ku gate awo era asikaali bamututte bamusibye. Babasibye bali basatu. Asikaali tulina kye tumwagaza kubanga asikaali poliisi yavuddeyo. Poliisi ebintu ng'ebyo happeninga balina okukola investigation. Investigation kyategeeza tuba tuzze okukola investigation tugeza wano tuli ku Silver Bank essaawa zino wabaawo ekintu ekiba kiguddewo manager oba yakibaddemu oba teyakibadde ne bali abali ku mulyango basooka okugenda okukola statement omuntu katugeza afiiridde wano oba bakihappenings tebayinza ate kuleeta muntu mulala ataabadde wano kumuggyako bujulizi tutandikira wano ku source ebirala bigenda bigaziwa mpola kati asikaali omulala yadde ya kizimbe kirala kirinaanyi kiri ekyo kyennyini apartment omwala kwe yabadde asula then omulala yalongoosa ekizimbe kati abo abantu abasatu be basooka okutwalibwa okutuwa information ekisooka ekyabadde ekyasoose okutwalibwa oli okutwala asikaali bamusanze n'engoye wekyadde ekola patro ekiro ne musanga n'engoye n'akasawo
kalimu ebintu by'abakyala. Kalimu ebintu by'abakyala. Naye yabadde abitwalawo. Tebyabadde specifically nti bya Diana, byabadde by'abakyala. Yabadde abitwalawo era byanyi. Naye ku nsonga eyo nga bw'ogyogeddeko Naava, abantu buli omu alina endowooza ye. Ate buli muntu alina kyalowooza. Kati nabadde ku mukutu gwange ogwa TikTok nakoze live, omukulu Joshua yabaddewo yagirabyeko. Buli omu n'aleeta endowooza ye. Abamu nga bagamba omwana Diana ayinza okuba engeri gy'abadde alabika nga agasireeyo amasappi yeekolako anyirira klasi ennyonyi yazifuula bugaali nakyo bagamba ayinza okubaayo omuwala omutima omubyamuwalana. Eyo point esooka, eyo ndowooza esooka yabadde ya muntu. Mulala n'atuwa endowooza n'agamba omwana Diana engeri gy'abadde ng'obulamu bwatambuliramu bwa bbeeyi. Saagala kutuuka nnyo mukonakawo kubanga nnyinza okuleetera omuntu omu okwogera ebigambo ate mbadde njagala asooka abeereyo. Omuwala adde atambulira mu bulamu bwa bbeeyi. Omuvubuka nabadde n'omuvubuka ngambye asula Kyanja ne tasula awo wennyini ku apartment. Naye apartment ezo zakakadde kamu kitundu. Naye n'atugamba apartment eyo yakakadde kamu kitundu. Diana akola live zadde akola ng'atunda engoye. Ku Instagram amaanyi. Kuba omuntu alina following ne trending ku Instagram oba w'amaanyi eyo. Akatale kayo katambula ate kuba wangi. Ne bagamba ezo zonna ssente miliyoni emu kitundu. Ennyonyi z'alinnya akola mulimu ki? Twagala source of income. Omuntu bw'otuuka mu level y'abantu bagala source of income. Sente zivaawa. Okubanga otambulira mu line eyo wuyo Zanzibar, wuyo Dar es Salaam, wuyo London. London badde bangana yafuulawo waka. Anti abadde anywayo abadde abyayo breakfast adde agirya London. Kyeggulo n'akirya e Uganda. Otegedde? So kati awo tuli. Kati awo egene nga nnyongera point eyokusatu. Ne wabaayo abatugamba mbu bagamba omuwala ono engeri gy'abadde ali bwatyo ng'akyanga jjukira abaana b'ekyanja abo kile winawo okimanyi ndowooza ojja kutuwako abaana b'ekyanja abo obulamu ekyanja obulamu bwayo bwa bbeeyi kati bwafuuka bwa bbeeyi kuba okubeera ng'obeera kyanja olina okuba ng'oyimiridde si bino ebyowaffe bino ebisala amalodi n'ava eno gye musula ne bannaabalala mitwalo 2 yingira ennyumba weebake ekyanja tusulamu apaati tobeerabira ekyanja ateekeko n'obutayimbwa ku mutwe ekyanja tusulamu apartment kati jjukira obulamu bwa bbeeyi apartment ya miliyoni emu kitundu alina okwambala okukakasa abantu obulamu bwalimu alina okwata iPhone 17 ebyo byonna byonna tebijja kukolebwa muntu omu abasajja bajja kuba banjawulo kati point ni kuyokusatu endowooza y'omuntu omu yayogedde naga kisooka okubanga alina gw'abadde yayisa obubi ng'ate akimanyi omukyalo ono simuliiko nzekka omuntu asobola okufuna ekyozo n'agamba okukifiirwa ffenna tukifiirwe eyabadde endowooza ya muntu mukola kifiiriza bassebo so naye nga bambi ffenna tuli mu kunyolwa omwana omuto ku myaka gye gye bagambye 24 bwe yazaalibwa 21 mu mwezi gwa January nga 26 era adde akava kuza birthday abadde agenda jikuza birthday badde yatuuka naye nga yeetegekera abadde tagenda kuba wano badde si yawano abadde agenda kuba yadde agambye atwala ne maama we maama era yagambye photoshoot awo ennyini wengambye nambwe abaana abawala begendereze abasajja naye Prince nina ebigambo katumaliza ne Josh then flow eyo story ogenda gigaziyamu engeri gy'obeera ekyanja otubulire naye bannange kujamaliriza bambuuza nti mpe obuto embeera yagiwuliddeko yakimanya abaana abawala noyo abamanyi abaabalaba ate abasanga eno tubabuuliriramu nnyo kati ebintu bino abaana abawala musoke mwetereeze musoke mwekakkanye ate musoke mwebuulirire because trust me olaba abantu ababeera ku TikTok abantu ababeera ku social media platforms ezo zirina engeri zetufuulamu if you're lucky enough
you can benefit from them. Naye oba toli lucky enough, you can't benefit from them. First and foremost, Diana nga Diana. Yes, muwala at her age 24 years. Yeah. Okubeera nti nno alivinga obulamu bw'abadde alivinga obwo. Yes, buli omu bw'ayagala. Buli omu bwe yali bwagala. There are people there. There are people there abakoze over 30 years. Nga they have not reached in that kind of life. Yes. Ochegedde? Someone comes out and jump within a minute, short period One of time. year, 5 now months. booming a boom. And mostly girls. Because naligambe senga abadde mulenzi. Okay? Waliwo bino bintu bya social networking. Okay? Abo networking ezo. That one I can be like, okay, yes. But omwana omuwala arwanisa kitone kye kyalina. You cannot tell me to know your muwala abadde ava wano every weekend abeera Bulaya, abeera outside the country. Ate baga musajja ali London. It is okay. Boyfriend. It is okay, but put it in mind. It is not only that one boyfriend. Okay? Because trust me, Tino, nsobo bera wane no nga I have all the money. Nkwagala kutadde musade zange zonna bichani, but I cannot bring out my face. Okay? Yeah, I cannot bring out my face to stab you, but I can get people and they stab you. Ntino omuwala soko oleka abantu abo ntino omuwala yavude yakute latest iPhone 17 Pro Max asula chanja kwa apartment 1.5 million rent. Ayine motoka. She's driving all the cars that she wanted to drive. Traveling to all the countries that she wanted to go to. Tugenda kachiri ku. Ochegedde. Mugenda wali eri Salama Road. Ochegedde. Silver back. Ochegedde. So, kati uyo mwana at the end of the other side of the way abawala ambi musoke mwekakanye mweddeko because trust me tosobola kungamba nti no uyo mwana talina mulimu gwakola. Otunda engoyi. Okay? Ntunda byambulira. Atindako. I'm giving an example. Otogamba mwana oli? Yes. Wega kungamba nti no olugoye olwo lwotunda buli agula olugoye. Choka nti no kati atazitundira online. Let's give you an example nti no dress. Choka nti no dress oyo Diana wabanga atunda ngoye buli lunaku agitunda mitwala abadde akola ne makeup. Ya kawumbi. Oba agitunda kakati. Akola ne makeup. Bameka bagula engoye every day. Wono ashanava. Singa bayimani. Bameka basinga. Ochegedde bameka batunda engoye every day. Mutu wudi sanya. Nze every day jagende wa Diana ngule olugoye lwa million 2. Mugenda tuyatera okulabika nga abayina budget. Ago magulu. Wanje magulu. Eyo ndowooza ya Josh. Eyo ndowooza ya Josh. Kama temukamanyi business ya magulu kiralu. Josh, omwana so kunti omwana yampadde emboozi. So awo nyine ogenda kujongera. Yangambye wano waliwo abagagga ngakubira. Yes. Naita omwana w'obuwala. Naye nga tagenda kukozesa ayagala kulaba kawunga omulaga bifaananyi bw'oti sente n'akuwa ensimbi z'oyagala. RIP to Diana, but of course abaana abawala mwenna that is a live example because oyo mwana ne waba atunda ngoye choka makeup ye gwakuba omuntu amukubira kakati n'omusajja wali Bulaya. It doesn't matter bro. We've seen people abali e Bulaya but they are not living that shit life. Ochegedde. So Diana nze sigamba nti no waliyo senofa no I can't say that. Tera ayinza kukusalira muntu ku musango mbu. That is a live example to our sisters. Yes. You know, make sure okwate sente zotuyanidde mu ngalo zo. Ate bangi Josh bangi lwakuba tebatrendinga. Ekya sente MC kirindeko. Togamba nti okwate sente zotuyanidde mu ngalo zo kozi abakyala literally nga abakyala. No. So consider gwe in the creation system. Omukazi akola naye abaako n'ayongerako ye musajja beera n'ogwa. Thank you. Bawala banna. Leo tekigenda kusoboka ku bawala be Kampala. Kijja kusoboka nti mujja batamba malewo. Mujja batamba malewo bajja kwetereza. Siremu. Bajja era kyemmanyi kati abamu we bali. Ababadde ku set. Kuba waliwo abajja abalala. Noza nti bakomye ku oyo. No, si. Kubanga wewe nawe nembozi tugirira. Naye omugenzi alina wino.
yes ne answer entuufu exactly ne mikwano gye gyabadde najo nabyo giyinza obutaba na nze kankugambe exact answer. tubeera ku Snapchat n'otuula wooli ne weebuuza Katonda yantonda nga mpera nze nna buli kitundu ky'omubiri nkirina oba waliwo bye sirina n'olaba mwana muwala myaka ginno n'agenda ng'alina kabbando ka $1 bwe kati ne baka exchange nga mu bw'etaano n'akapanga bw'ati nga tolabangako ng'alanga bizinesi nti ntunda mpale oba ntunda bulego oba ntunda kondomu nga tolina kye wali olabye n'olaba omuntu nga talangangako nga tolina ewali olabye nti alanga ki n'apostinga omutitimbe gwa ssente ng'agupanze ku buliri bwaki n'amaliriza n'akulaga ng'ali mu bbaala nga zi champagne zidonidiyo ze baleta ku mmeeza ye mugagga naye nga talina mulimu gwakola yadde n'ogwa kati gwe n'otandika okubuuza etunda kiralu twakikkiriza era tukimanyi naye omanyi ekireeta ekyo abawala bano ffenna tukuze tulina abantu be tulaba ne twegomba okitegeera tulina abantu ffenna be tuzze tulaba ne twegomba ne tugamba ne tugamba I wish I can be like this person. Let me name names because Siriba naming Ambubi. Shayla. You know? Before Bad Black, ngatanaba kuda mu relationship ya kubera serious mbufu. Kati waliwo biba bya kiyaye katono nnyo. Biba bya kiyaye. No kati Bad Black is in real marriage. Like waliwo ebintu byatachaakola nga byakola edda. No mwana abadde n'omusajja we. No, Lindako. Tetwagala tulimbe ensi. Oyagala kumanya omusajja aliye Bulaya yabadde akola buli kimu. Kati talina musajja. Abantu. Abadde alina abasajja. Temulimba abantu bannaye. You cannot tell me omusajja yabadde afite. Ebyo biri awo akaana kalungi. Nze mbadde nkyabagamba abawala bano obalaba bagenda ne balimbibwa n'obwo obulamu bw'abantu abamu. These people, some of them, kati nga Bad Black ye yavaayo n'akyogera nabba muntu okitegeera. Exactly. Kati ate ekintu kino akiruddemu kati bw'oli mwana muto myaka 24 tosobola kwenkanya Bad Black abwongo nkubulira. Kituufu. Olaba ne Sheira Gashumba taluddemu ekyo ekintu nti myaka 5 aludde ng'alimu obulamu no ekintu yajja akizimba naye bano abaana baagala they wake up today I want a BMW tomorrow I have it I want a 14 Pro Max oba 17 years tomorrow I have it mukwano n'asooka akugabira okugulu naye nga takugabye mu Salama Road okugabye mu Amerika lwakubala ekibi ekiri mu basajja beemunyonyo nti beeyambululiramu abantu kyekibi kyokka ekibali nedda mukwano nze MC nkubulira ebigambo nze nina abawala mikwano gyange I accept this nti bansinga obulamu bwe balimu because bye bakola sisobola bikola but I see the life they are in abasajja beemunyonyo sente bazigaba naye olina okumanya nti byogenda nabyo ojja kulwana nabyo obulamu bwonna abawala abasinga bendaba bali mu kunoonya baana abamutemaliriza ensonga eyo tikati tumaliriza anti like by the way nekirala kankonkordinge nga ngamba abazadde abatuzaala tubeegayirira era tusaba muteekeewo ennone eyaliwo kedda omuzadde abeereko responsible eri omwana wabeewo ebintu nedda kijja kusoboka naava omuzadde wamma waliwo ebintu byojja okutunulira ku mwana otunulire eddala olabe nga ddala Chloe sente ezo mazima ozijjawa mwana wange okitegeera naawe omwana bw'onaalaba nga maama wakutaddeko pressure kizibu omuzadde kubuuza kyakasente asobola obutakubuuza naye waliwo ebintu byolaba wamma nga beyond measure Chloe kyayogera kiki n'omwana kino yes their parents abali stiff abali strict yes nga gwe tugenda kujja let me give you an example my mom
Okay? Yes. Mama wange. Togeraganya makaago. Ati ngalabye omwana oli amakaago. Guys, listen. Onagambye parents. Yes, Prince. I'm giving an example. Anti ba parents. I'm sensitizing the parents that didn't know. Amakaago. I'm sensitizing parents. Omwana omulaba agenda okuva ewaka. Omwana bwe yatukatoya omwana omulaba emyaka 24 kitibategeza atukidde mu apartment. Yali yavadde ewaka nga alina obulamu bwatambuza. Okwongereza n'ekwekyo kisinzira omwana omukuzizza mu mbeera ki. Abantu abasinga bakuzizza mu ddiini. Baddengezako kugamba nti no, my life example is my mother. You understand? Ono wagambye parents side ne buying idea nti abazadde, okay? Kati nze my mom. Tulabanze nga wendi bwenti wenfaanana wendi. I cannot greet my mom nga nyimiridde. Thank you. I cannot greet my mother nga nyimiridde. I have to kneel down. Awo Buganda negative side yake tugabahaga awange whatsoever naye wabawo ekitiibwa ekyenjawulo kyolina okuwa maama wo oba parent wo. So abazadde of late baagala nnyo nabo okufuna. Okyegedde kati omwana wamala ebyenfuna ebizza omuzigo, okay, ng'akaaba amaziga. Wano we bagambidde maama w'omwana yamugamba ne mwana wange ng'olinnya nnyo nnyo mukateeke nti kati lwaki yakimugamba naye mwennyini omukyala yeeraliikira n'afunamu enkanya n'agamba balaba wane n'ab'amaanyi nga bakola naye agamba nga tebalinnya nnyo. Abazadde nze I'm a mother of 2 girls. Omuzadde bw'olikuza omwana wo nga tomulaze nti omwana omuwala bw'atafumbirwa musajja n'amuwa akola, omwana ogenda mufuula malaaya. Omwana we ayagala okugulira enkoko ng'alina kumala kwebaka ku musajja okitegeera. If not kati mulimu abazadde okimanyi nga tasobola kukkiriza funa lubuto ng'omusajja gwofunyemu olubuto tamumanyi oba nga tamumanyi okitegeera. Abazadde bakomyewo ennono. Abazadde abaana babeera n'abasajja wallahi tamanyi na musajja bw'afaanana nga tamanyi gy'asula n'ofuna obuzibu tomanyi muwala wo gye bamuzaala. Kati ebintu ng'ebyo abazadde banaba babivuddeko bane tugenda kuziika abaana baffe tugenda baziika. So bwe tunaba tetubaziise tugenda kwambulula ebyokoola mu baana. Omwana wo bamusitobalaba mu America nga babasuula eddalu abaana bawala ng'agwa eddalu. Chloe olina akantu ke wayogeddeko nti abasajja b'emunyonyo bano beeyambulira mu baana ab'obuwala. Tokiremerako nnyo bajja kuntabukira siinaamu ssente. Nange nnyongera okubajjira omwana omuwala andaba essaawa zino woba toli ku bwangu. Abasajja b'emaki bwe banaba tebabasse bagenda kusala amalodi beesonyiwe mukwano. Abasajja b'emakindye Salama Road Munyonyo n'ebitundu ebiriraanye ate ye ababulume mbujja ku mutima. Nyina ensonga y'omwana oli nga tugimaliriza. Waliyo abantu abadde ku social media ne banyiiganyira agamba laba omwana waabwe gy'ava asula mu apartment ya miliyoni 2 bannange. Kino kibagamba oyo omwana alina emyaka 24. Oyo omwana ku myaka gya 24 obwo obulamu bwe mulaba atambuza abadde akyeyiiya. Abadde tannatuuka mu ssali sobola kubanga ayimirizaawo bazadde bw'abazimbiri awo waka walabika obulungi naye kennyini talina ke yalaziwo ng'azimba ki. Egyo emyaka omuntu omusuubira kubanga anyumirwa bulamu. Afudde mwana muto myaka 24 agambe laba ennyumba bw'efaanana omwana asula agenda Bulaaya omwana omanyi ekyo kyekibudde kireetedi point mu ssente. Olimu omusajja akeera anaggulira ka tiketi nakugamba jangu ogende eno takutte ku cash omusajja bamukwata namuwesimu. Prince ekyokuba nti nno Diana simanyi waabwe laba ennyumba teyazimba. It is not her responsibility webali nnyo nze nange ekyo nakigobye but however much it is not her responsibility okuzimbayo. Okay, you know one thing, let me tell you one thing. Olaba AK47 we yafa twagenda okuziika AK47 abazadde bo baaliwa. Listen, twagenda okuziika baaliwa omuzadde yakola ogugwe okuliwa byamulema kati ani nange nga sinnakola byange. Nakugamba ekintu kimu bya kintu kikulu. Nakugamba ekintu kimu omuzadde yakola ogugwe guliwa. Omuzadde yakeera ku makya n'akuzaala. She carried you for 9 months. Oyo mwana alina ki? Listen, you're carrying her for 9 months. Alina ki? Okay? Bameka be basadde mu toyi, bameka be bajjeemu.
You understand? Je bali awo yentuko yo. Mother yakera ku machana ku holding for. Abadamu wabo abamusaba 10 mu wana atanatuka mu myaka gitereza wabwe. Up to right now. Obulamu naye akyabunyumira atusose tolingo oyo mwana kava. Achada bade nawe kuva atandiko yamageza agajje wagatereze waka. Prince. Omuzadde akulabiridde from day one. Wakusindise nakuteka ku nsi. You understand? Nobeerawo. Good enough if you like Katonda akukutteko. Okay? Akusitudde. Thank you. Oshegedde. Please, there is no way. Oyagala mali kutuka myaka 4 atagole wasituka. Josh. Chichoza kuchakilo. Mama talina senti. Mama. Mama talina senti. Prince, ekiroto kyo ngokulidde mu family ennaku kibachi. Katonda nga akusitudde. Yes. Kusanyusa bazadde. Thank you. Wadi we mu. Linda konze kankugambe asina mu apartment ya milioni 2 aine simu iPhone 17 gwe bichi byoli ko bro sinzo ndaba wano kugambe ebigambo bino nze sivudde mu family nti tuli bagagga nnyo naye tetuli banako kitegeera naye omutwalo gw'ensimbi okugwa ku simu yange bwe buti sigambye mutwalo nti bwe nfuna bukka omuntu gwensooka olowoozaako mu mutwe ngamba mama wange aliddechi yedde ngoba ali bali babadde baratata wali okulya it is okay sokola kuŋŋamba sokola kuragala naawe ku nsonga ya bwalo sikikiriza awo nyine omuntu yenna ng'okulidde mu mbeera kale ensonga eyo nga tugimaliriza ashanava kino ngulikanako ngenda kyogera batikitoka beebulirire kyogere nnyo bakiwulire batikitoka mwebulirire bannange ba TikTok amwe ne mutuulako mwanjo mukwata obuzindaalo gwe batagambye mwena ne mukwata obuzindaalo namulaba dress gyayambadde n'enjego babadde ne CJS Kulumbe babaddeyo bali mu kamera awo bali batieno zi snap zirimu mwebuli Josh abantu bangi wa Josh wali bantu Josh ulirize ekintu kino Josh bwetukeera ku makyanga Josh ono tugeze munnaffe afunyemu ekizibu si ffenna genda kukwata kazindaalo kuleekaanira wali twerondamu omuntu ne tugamba on behalf of life experience oba n'atwogerera ekintu kye weerabidde ate nze kanti ne buli omu atalina na byakwogera bonna bagodfaada boogera ebintu ebitalina makulu abatamanyi abantu bano musooke mwebuuze how did they get into the limelight muli ku bantu abaali bakadaama muli mu bantu abaava mu byalo muli ku bantu abali mu mbeera embi Katonda n'abateeka mu maaso abantu bano okubeera ab'enjawulo teri kintu kibi wulira teri kintu kibi muntu ng'abadde mu mbeera mbi obanga munaku n'afunamu ku ssente oyo omuntu mubi mulabe nnyo oyo omuntu mubi Prince era bw'obanga ne mukwano gwo ng'abadde mu mbeera mutuswaza batiktoka muswaza nnyo abantu nemuwa ebiboozi bebatula ku mwanjo abadde kadama ng'ayeza toyo omusuubira kukola ki waliwo gwe baŋŋambye ono omuwala bamwita Shanilips mbu akaabira buli omu annyonnyola ne byannyonnyola tabimanyi wegira kwabo bakati Shanilips bakajja wano omwana yatugambye omwana gwogamba nina omuntu wagenda okuŋŋamba mbuono Nicole engeri gye yajjamu nti kati naye afuuse serebu naye nga bamwogerako Uganda omuntu ajja n'akolayo akantu ya trendinga talina ngeri gy'okwatagana na muntu ali eri bonnamwaya mu kyalo kyekibagala buli muntu ajja mu bubi oba mu bulungi n'ahitinga jackpot abafuuse celebrity Kawato celeb what are you talking about how can you give clothes how can you give Diana how can you give Diana a title of celebrity thank you what does she do you don't know what celebrity gundi wa Shanilips celebrity watch watch engeri omuntu jajjamu naye omanyi abaana babeera neyo nga banoonya sagambi oba nungi muleeta Josh nze nakubyemu obufaananyi nga Shanilips kyekibagatta n'oli omwana bayagambye Shanilips abeera mu kateero bba nedda tamumanyi kabwekira buli pisi dada wenasala kateero kalinnyangayo kigere kulaga nti nabo bwe
Silver Park eri wano ku Sama Road wetukolera naye omwalo twabiddwako Diana bana bagenze kuzira olwaleero ebintu by'ekisiru musiraamu yafiiriddwa maama we ono wali tuli bulala bambi musiraamu yafiiriddwa maama we tuli bulala nnyo maama musiraamu Katonda naye mwekambabuulire akuwangaza naye olaba babaana abantu abalina ethics eyo group y'abaana ina yes olaba kuwololo ye naina tebalina wololo naye mulimu bano bakigatto bakisooto bano abaava mu bwakadaama RIP mama wa musiraamu tusaba naye nga bambi musiraamu biga ponyosa basalira mufu musango naye nga Diana rest in peace naye abaana abawala nga tumaliriza Josh beebuulirire ayagala ssente ez'amangu genda okole oba tosobola kukola oba ofuna gw'otugumbula mu kika kyammwe n'omukozesa nga saddaaka n'ofuna alhamdulillah naye mulekeraawo omuliro sente jabbasi nyongera okubajjukiza nti tuli wano ku Silver Park eri wano ku Sama Road gwe nomunange oyagala tulako mu kafo akali cool akalungi batunda pizza ennungi bannaye ekigambo pizza wagala bagabadde bbiri leero Monday. Today is Friday, right? Ne Monday, nze manyi Monday. Today is Friday. How about leo yagenda bikola tumaliriza otwana omugagga w'ekyanja ekyanja waliyo awo nyini nava tumanyi mwogere tubalekere sho tugende tugende maaso ekikulu omanyi ebintu by'entondo okimanyi nti ndi mukulu ekimala mukwano okutondo walayo awo nyini emyaka gye ginkwesa ekyo mbuli WhatsApp amakulu akantu ako mutulemesa yeeyo nashi nagamba n'ovuma ku live nashi ya buli omu amuvuma talina gwatamuma sooka olindeko Rasa tokubanya twedira kyekimu tukolera abantu sho tuginabulako yaffe naye ate abalabi be bantu bali abatulamu wiiki eno yennyini bayire bayawukana yagambye mbu Rasa si musajja mubi talina mutima mubi just kasente bwava naye nga sinagenda alakansooka embabuuzi Rasa kweziri bulungi oba kweziri bannaye Rasa ategeera Josh wuyo alengamba nange ategeera Rasa oba waliwo omukazi yamweyambululira Rasa ategeera naye ekintu kino nja kusiiba nga nkiddinga nange era nkibagamba nti omukisa gugenda ne gutomera omuntu otegedde nti omuntu ate ne civilization eno eyamba nnyo kikulu nnyo otegedde kati ogenda ofuna sente baminga you didn't see blackboards tolina mbaawo zewalaba you're not informed like you're not exposed you don't know what to do exactly so kati Rasa obuzibu bw'alina bwafunye buli bumu nti yafuna sente mu kufuna sente ng'ate tali exposed like tali civilized kugamba obugagga kati omuntu omanyi sente zino zikufuula excited zikuwa excitement so kati n'abanga alaba wakabi ayina clubs eri Masaka ayina event company namba etegeka mikolo biki bikyani sente azirina azikoze eki bamwogeddeko atutumuse oshegedde kati being that it not atutumuse kati emyaka gye yalina okukoleramu ebintu byakola kati right now gyamuyitako so kati ayina bikola kati because ayinawo ki akasente naye akyali mulumu nga nkyakola mukazi gwe ono Angel yali webbaala omukazi gwe yalina omukyala gwe yalina oyo we Masaka abo bonna bazze buzzi the real woman omukyala we yamutuuza newaka omukyala we gwe yalina ng'ali e Masaka alyoka amutunze alyoka ayagala okutunda ewaka omukyala agambange no wano kawa situma okay bakola ki bakita kati byona byolaba leero aline Faith simanyi luli aline Angel luli aline kiro simanyi ani onani wandiika ogambe nti abasajja bali depressed no Rasa nga ye bayitawo olaba famire ya Rwasa simanyi kye baliko
kubanjukira nga nkyakola ku Angel yali girlfriend we yatugamba alina abaana abakulu balooya ab'ebitiibwa n'agamba nti basobola nakubayo mu kamera bagambe nti Lwasa yabazaala because of what he's doing. Yes. Kubanga biki byakola bwenzira ku side eya Nash Grow yes okutabuka kuba n'oluguudo olwo lutwogezaako abaana bazaalukuba oluguudo olwo Masakale naye ng'omukyala olina bye weerekerayo tosobola gamba mu nationally ku live n'atuvuma twadiba tuli bannamudibo bakuno kati yavuddeyo n'agamba Lwasa apama ku buliri yenga okyogera so kyannumyemu ŋŋanza omukyala ffenna tulina obusungu obw'ekisiru naye tosobola kuvaayo kugera ku muntu akwebaseeko lwaki yanyize nnyo Nash yasinga oli yagamba munne nti agulukutanamu mutulekaako ke yamugambye kokka ndiyo n'ekigambo kupama no omanyi yasinga oli yagamba munne akulukuta emyaka bye mbagamba nti abaana abawala mukole ki mwebuulirire mweddeko how can age ya Nava I mean age ya Nashi agenda etya okubeera nti ne falling into love with Lwasa because of money because of money si kyekiri kyetuzzeyo wali kyembagambye wali sente ziresa naye Nashi tali mu bawala ate nti Nashi omubalira emyaka emeka era mwasatu naawe akyali muvubuka abatulukuse nga Lwasa omubalira myaka emeka Lwasa ne Nashi oba Lwasa Nashi oba omubala ayagaddaani you know sugar daddy exactly abak sugar daddy Lwasa alinyaka Lwasa yes abak sugar daddy akona nsambu kati nkala lwakuba aba sente omanyi bw'obeera mu akasente waliwo yalina akasente abaana bagamba akona enkaaga akona enkaaga kirayo ngaalwana olutalo kuba Joshua Kaama totya wayitayo kiba mbagambye kino sente zino ze ziridde abaana ab'obuwala ki obuzibu nze mbeera mu bbaala bro mbeera mu bbaala nolaba omusajja mbeera mu bbaala ninaba omusajja azze n'akaana myaka 18 wabula bannange Joshua ojjukirako ennakulaga otegeera abazadde omuzadde omwana wakalaba omusajja agenda kuteeka akaterekoona buli abaana b'obuwala sente zibaleetedde obuzibu naye ate nyongereza ku kya Kilowi omwana ow'obuwala ng'okyali muto mu myaka gyo todetinga sugar daddy nga talina ssente totuswaza yes yagala ow'emyaka gyo todetinga sugar daddy nga talina ssente kati Lwasa mwagazi takyalina ssente naawe kati takubye nnyo nashugula yagenda ngalooza alina ssente tazirina takyazirina Lwasa yavuma abantu yatuvuma ku live Lwasa takyalinamu kasente ono alina personal relationship ne Nashi tugenze personal kati ndaba ng'ensonga ziri personal no let me tell you one thing Joshua ebyaddala omwana ow'obuwala 20-25 below 30 ng'oli mu myaka below 30 why do you have to go in oyagala omusajja ali over 60 years kankuwe ensonga engeri bali abakyala batubuulire agirambulule kankuwe ensonga bavubuka bannaffe bwe twenkana emyaka bwe tuba tubaagadde amalala balina mangi kyekisooka kati bwolaba prince ennyambala eyo gy'oyambala olaba nga bangi bakulaba olaba nga oli wakitalo nga bw'olowooza kati bw'onaatuuka mu kifo nga kino n'osangamu abawala ogenda kutambula nga buli omu akutunuulira weerabe ng'oli wakitalo nga otegedde ekikiggwe kati ate nange Chloe njagala nkulage nti nange siri wa bulijjo okitegeera kati bwe ndaba nga amampaati mangi nga nkuteekako akusingako okitegedde nga nkufunira akusinga nga nkufunira akusinga kati ekyo kyekireese obuzibu okitegeera kyekikuleetedde obuzibu nti mugamba nti lwaki odetinga bavubuka bannaffe be tulina okwenkana nabo twagale balina amalala mangi n'amampaati n'ekirala abasinga tebayagala nakukola
okitegeera abasinga tebaagala kukola osanga abavubuka bangi nnyo bakireresi nga bali mu kaduuka bonna beefula nti batunda mpale za jjiini ya mutwalo kasanvu batunda masimu nosanga abavubuka 8 mu dduuka ate munaye mwana tukakyogereko ekintu kulimba tebaagala kukola abavubuka abasinga balina abamami ababawa ssente ekyo kyembadde njagala okwogera naye nga njagala kufuna engeri gyenkireeta era banna kakati kyemugamba nti nno zino zinisitoko twazinyongera kati bano ba prince ono osobola omwagala ono omuteeke waka obeerewo ekisooka essimu zaabwe ateekawo omanyi bateekawo n'etteeka nga gwe mwennyininyini kikuwafiya tokwata alina engeri gyakutunuulira toddangamu okukwata ku ssimu naye omukazi kye kikwasa essimu y'omusajja bamala ne bafunamu okgendakoko mu jjiimu okitegeera n'atiisatiisa kakati bano bamaama baffe abakuliridde nga tebakkiriza nti bakuze bw'afunamu kasente kulowwe aba abisanya ne maama we nga baagala Josh okiwulira jjukira twagala ne bamaama baffe abasajja bebamu naffe batata baffe baagala anti naffe batata baffe baagala ne bakazi baffe abamu you see a dad in the bar ali over 60 years ali kana nanga mpulira kinnuma wano Josh wuyo oyo musibamugamba namugamba ne Josh kana mwe mulese mazima ddala kale nali ku live emu omuvubuka ali Dubai ng'agamba mbunze njagala nti omuwala nga bw'asaba ez'enviiri bw'asaba ez'enjala kakati bw'oba toyagala bimuwa kkiriza bakugatteko anti ebizibu mulina omulembe abakazi abawana ab'obuwala temukyayagala muntu omwo buli omu mukwano bannaye nze nga ndi serious njagala ashanaava ompe essimu yo wano ndabe gwe ntya katonda Josh atandise ginoonya Josh ne Prince sitya mmwe ntya katonda omusajja omu oli gwamanyi yoyo I know kale sigenda kula yizo nze kati Chloe ze muntu omu ati ulira Chloe waliwo okubanga emmundu ezitadde ku ggombolola ng'obuuse nnyo ebisiriko muliriza nze Prince bino mbyogera nga sirimba ebigambo bye ababiri abasatu benjagaddeko ababiri abasatu mu kamera benjagaddeko bakimanyi kasitooba ng'otuukiriza ate nze nze simenya n'abasajja because you know why nze naava kati olaba nga bwe nninamu akasente anti enviiri asanga nzisibye anti enjala asanga omugagga tumwina weekyanja tokyamukanya abaana bagenda ku ssomero abaana badda ku masomero tokimanyi batwongezaayo waliwo eyagambye nti guno omwaka eno tamu si yakuyita so omaliriza ku nsonga ya Rasa ne Nash bambi abaana abawala nze sigenda kukwegera okubakuba abaana abawala mwebulirire mweddeko tosobola kuŋŋamba mbu osobola okuba nga ogenze mu relationship ne omusajja omukadde oyo omusajja omukulu oyo okay nga gwe olaba abavubuka ejiyo abaana batwale tata waabwe nze Rasa kyali wange kutukusangategeera naye emmere wali kupaka lasita sokoleke tubeera wali eri mu bbaala omusajjanabayo okumanya Rasa kati yatawakkala nze Rasa yajjanga mu bbaala ng'ateekawo embeera yagula zi big bottle kati yagula soda oshegedde pati yakola ki yekkakkanya naye neyeebulirira wali ebiseera sowe ezamukubiramu nategeera ti no kati banjagala nnina naye gwogambakina tebakola ki kati tubadde twagala tuwuliraani Rasa bwe yayogera kati mwekyayi saagala siraani agende omwana oyo nga yannumye Rwasa abadde atuwa Katonda talina muyaye yali yeegoza ng'omuntu talina muntu bulamu akolera mu bizi kukubba bantu owulidde kati Rwasa n'obwalwasaabwe alowooza omuwala asobola okumwagala nga Rwasa nga talina ssente okategedde naye ate agambye nti yali muyayi kitegeeza ye yali agenze kumwagala nedda mukwano Rwasa taliko tulavu newe mbanze namwagalako ssente mwagalako ki oyo omukadde sisobola kwagala musajja mukadde nga talina ssente embeera empale tezikyanywerayo obadde ogamba ku nsonga eyo ng'ogamba ki
ndabye oyayana nnyo ongeri gyali muganda agambye bafera abantu ebizigo nnyo bantu bakuya bizinesi z'abantu omuntu ayiya sente ze mbadde nga yatugende business y'omuntu kiveeko tugende kati ku nashigulo nashi naye kyamugwanidde yavuma nnyo abantu ku musajja banange yavuma abantu naye nashi lwaki yalekawo bbaji ani kati okukolerera mu bizigo nze ndaba Lwasa yageze pasi ate twako ani ayogedde ku kyabbaji nze sikulima nze bajjo yali andabikira okubanga talina ttabu so Joshua badde ogenda ku nsonga abantu bakole ki just bekkakkanye baganda baffe abawala abasista baffe abawala mutule wansi mulowooze think before you act naye ani yatutuma ssente bannaye atubulira woba oli mu mbeera nga tolina ssente teri akubanja teri agenda kukunenya teweetekako kintu kyotasobola kukola ki kuhandolinga like you're looking for a life gyotasobola kuhandolinga nti n'omuntu aba agikutaddemu aba avuddewo ati obulamu obulungi you can still go on yes. So make sure until know if you ask for an iPhone yes. you can afford it yourself singa masiji kugulira ate bana twajira iPhone ziringa ekigambo kyoyogeddeko awo n'ogamba mbu Nashi lwaki yaleka wani bajjo kati bajjo you guys bajjo ne Lwasa balina enjawulo professor kozi yaniriri kibajjo kyana kito ne watale ekyo bana ne watale kibajjo kyana kito just kyalya buli mmere hiyase people say bajjo is responsible home yes he's a responsible guy by the way bajjo bani yakitugamba konzukiranga yale bajjo ati bajjo kwegera ko omusajja tekuyina buzibu as long as akola byalinokola no bajjo is a responsible nigga bajjo is a responsible guy bino byonna bimula bino abira mu comedy we yes chimbagamba nti no we have two characters when you find me when I'm working anatuulako ddi awamu when you find me when I'm working when I'm home I'm a different person nze mbagamba abasajja babeeyambululiramu temukyasobola beera na permanent relationships muwakana so nga tumaliriza Nashigulo ne Lwasa olunaku lwabadde lwakumeka Prince nga tuli ku press conference kasolaya mami hindu nze ndi timu prima akakyala akatono team hindu sokoleke towoza team prima naawe totama am team hindu musooke muleke tekirina kusukka alina amanyi kimanyi yabadde n'abasajja babiri ku ground give me 5 abasajja babiri ku ground mu comment section n'agamba badde balabalaga ng'olyawo ng'otula ku basajja bo bonna abakuyise babiri aja okenzigira you guys nsaba kwogerako we run the system team prima kati luli twagamba buli muntu ayogereba opinion ye kati nze wembeera timu prima buzibu ki kale wa opinion yo kati ndi timu prima kibalume no problem prima talina buzibu just nze buzibu bwendabamu waliwo embeera y'okwagala okulaga ennyo nti yazaala mu musajja era amuyinako obuyinza kyekizibu kyokka kyemulabamu naye byakola ate nekyala yagala nnyo okulaga hindu bw'alina nnyo amaanyi naye neegadde kati wuliriza akantu kano kabadde kambeko kyembagala bino ebintu we byawukanira Hindu comes from a steady family by thank you I know her personality she comes from a stable family bamubuulirira yes abaana baba omwana yagenda okugenda mu bufumbo ng'ayina protocols zo kati ne bawaayo nawo neno bakibaafu babayita batya bakibaakulo otegera omuntu olumu ebintu ebimu olaba kankugambe tiktok eno erina enkyamula gyekyamula ne babuzaamu n'ekitiibwa okitegeera nakuzalinga ali mu depression yamanyi n'ebizibu bye tagala kumanya amasola alina live zakola zinsobere no nze kankugambe kiki
olaba TikTok ekyamula abantu omuntu bwatula ku live n'alaba nga aba viewing bangi n'aba commenting bangi aluzinga their personal thinking n'aluzinga kwegamba nekyalina okukola otegeera so bwekisukka ennyo kitama nekilo akakyala kalinze sinza kavaamu Kahindu. kaaktinga akasojja sojjaye nze nali nkyabeera ebuziga buziga kyajja abasajja bana bali ndooza Lindako and she was my neighbor so one day we had a birthday party nava tonyiga ate tokola kajja sokolindeko omanyi nava ayina embeera awe musaabala salama lodi bwe tujja batulindeko abasaabala bajja balinda kwa tugenda kwogera ku wane wali olusaniya bayitawo batya prima lusaniya wane wali olusaniya bayitawo batya awo bayitawo batya awe wali olusaniya lwali otuusa okurawundi n'oyambuka akafaako tugenda nako kwogerako akakafo kammwe abasalamalijja bwe ligenda bali munyonyawo basukkawo ne bajja nateranga genda wano manager oli gye yali oli manager bwe nateranga ogenda wamma mbadde nkyabanyumiza Hindwe I saw that girl by then nali nkyali nga woolaba nti oli mutoototo ku ye oba Hindu we were one day no twaliko ffenna ku birthday party agimanye egundi yali awo munyonyawo otospa no it was like someone's house naye nga bakolerawo party so najja bambi she was really presentable very ate nga ali conscious nnyo she doesn't talk era netuvaawo nga ffenna tuyinze nga tugamba ono waagwa nga yeeraga nnyo I don't know baliyo relationship eyaliwo naye nga relationship naye because bamuleeta bulesi mmotoka ne bamudropinga naye bambi I love the way she olaba kambagambe Josh mmanya gundi Josh omukazi yenna bana basajja obalaba batwagalako ekintu kitono nnyo respect kyokka era osobola okunoonyereza ensonga 10 jjo gye zayagala ku Hindu ng'akugamba ekyashimu yewe ekitiibwa amuwe ekitiibwa oli asobola omwagala because okitegeera nga kyekimwagaza ng'era bw'aba ayagala amanyi gwayita okitegeera ne bw'amanya nti bwemba nina gwenjagala era olaba babadde bamugamba Muhindu mukazi mulungi asobola n'okuvaawo George n'akola bw'ati ndooza n'atunula eriiso ligamba nti let me see your reaction she slightly did this without talking yaganye naye omukazi omulala asobola okwagala wogamaanyi era singa yabadde munnaffe bukyo bwomanya oyo mwana nenze ate nno nawe kilewe ejja kuntama ebyo yabadde munnaffe abaliyo tebakitegeera bakiragadde Hindu nti first and foremost mukazi musiraamu eddiini yagitegeera the way she was like dressed it was so presentable unlike Lusania. Secondly, okumanya oli omwana mubuulirire ate omwana yewa respect when she reached at the conference tiwamulabyeko ng'asaga aladde n'osanya atadde oli yeetala abantu amagulu wenna wenodde eri abantu balabye amagulu oli ayambadde bambi ne makeup mweyayi kuzunga bwati anti tiktoka nabagambe dda so one man's respect I give it to you Hindu we love you nze nabagamba wano lwaki George yakomezaawo prima because ayina ki shop ayina shoppies I've been there for you Tata Sola era awulidde speech n'agamba nti Tata Solange bwe yali mu buzibu kati ye ajja kulya ssente awo ne George n'otegeera kyabagamba yensonga prima buli wabeerawo concert abeerawo because ayina wano you mean it kati nze prima mundeseewa gwamanyi gyogwa nga 14 olunaku lw'abaagaana mugende muwagire George Africana ku Africana bakyusiza nedda Sheraton
Yes, bagende bawagira balina abagalwa baabwe balina mwagalwawo togende era ofune kuba bajja beerayo omukulu Abitex yataddemu ssente awo bajja beerayo so bananga balina abagalwa bamwe era olunaku olwo gye ntwala my hajj n'atalina yugo ojja banemuleke njogere tumire ku mwami omwami namwe ab'Egindi eno mulina abasajja bemutumira Salama Road. Abantu katutegera bebuziga. Ndava musho. Atiyomutandika mbundi wa salama. Ndavayo. Omukulu Abitex. Awo wenyini. Sente za pa promoter tezireso obuzibu. Nalabye banje abavuddeyo zogerako. Sente tezireso obuzibu. Abitex mbi yakutese. Se president ati balamu ya chimkwasa. Balamu ya president ya chimkwasa. Nekati minister boyagende. Honorable minister balamu. Yavuddeyo na amugamba. Neba ne Abitex ali Busebo sente zo wajjo sente government ze yakuwadde Abitex ali singoba Abitex ali taina wankalakalira sente ze yakuwadde sisachi bali bagamba basuna ulira sente ze yakuwadde sizizo nga gwe sente ezo za association za kuteka mu sako okay kuyamba ba promoter bonna bafunemu nawe oli promoter but kyatulumye nnyira kyatukwasiza nnyo ennaku nti nno sente wezazze unveiling the motoka yaleese ekyuma oshegede yaleese ekyuma ekizimbe era nashegede ye n'abagamba mu sente ezo ze baba bawadde yeewozeeko miliyoni mmeka miliyoni 4 ategeke ekivulu kyani kya Joseph yeewozeeko mukwewola sente zagenda kukola ki kuzizaayo musako naye agali mu nkuba gali koosa mbu sente ezo nga mukulu we yazibawa olwokubanga yeye president nebezegabira ne ruba si ono wa ruba events omukulu bamwitaani mpozi Juma something nebazegabira nani ne ruba kakati bano ba promoter ba Nobert events bano ba Kasirye simanyi bano baani baka abamaziga kubanga sente zo ezali Nobert yazigana milioni 5 ku milioni ku buumbi busatu babadde akawumbi kamu bamuye milioni 5 azikolera nange nemba Nobert ya ba promoter mbadde njagala tunoonyeeko ku ankani Abitex Uncle Nobert mukwano gwange tugenda kumufuna noonyeeko wiiki ejja Nobert yetumulina kale sanikira nange kanjogere ku kati Nobert wetereza ate kati oli blood wa ate ye musajja we era bwe besanga baba musajja wo abantu buli omu alina ennyonta no Nobert we mwali egongo we mwali mu campaign buli muntu alina ennyonta we mwali mu campaign agamba Nobert yes sagala kino ekintu okiteke nnyo ku Rasta okay sagala okiteke nnyo ku Bebe Cool because you know it very well we mwali mu campaign oli ku trail yani ya Bebe Cool okay so kati wovayo n'ogamba nti no Bebe Cool kyogamba nze nakolera bwereere tebansasula kati ogasse ebintu bibiri mu kintu kimu Bebe Cool bwe mwanga mwali mu campaign I'm very sure nti no ebya campaign biba byaki bya campaign just statement gye wakoze ogamba nti no Rasta kubeera nti no twakola sigenda kuma naye omutima ogwo gwe mulina ogutaagaliza biki tekyabadde kirungi because watambula ne Rasta ne mugenda ne Bebe Cool ne bakuteeka mu komera I remember Bebe Cool yali influence ya Bebe Cool okulaba nti no you come out of the prison so just consult him okwatagana ne bukwazaganya naye mulabe nga bajjo ani Abitex akomyawo sente ngera balamu yagambye nti no alina okuzza sente ezo mu ssako si za kintu kinoomu nga yiyenga walowooza ekintu nga kikwata ku Rasta Josh kwatava ate nze ne Bebe Cool bwe tuti tugenda ddiye kati sagala muntu avaayo kwogera ku Bebe Cool bintu bya kisiru kubanga Bebe Cool abaddewo bantu bamukubye omanye ntalo Bebe Cool zaalwayo ye musajja oyo bamuyita kyuma kya dash kati nkuwayo entalo Bebe Cool ze bamulwanisiza Bebe Cool from day one okay bamukubye amasasi ne tugamba omusajja ki
mukazi wa agenze tugamba okusoma kulungi tugamba okusoma kulungi ebintu abikwata kintu kibala nabagamba muno you cannot kibala nabagamba tosobola comparinga muntu yakola PCM na MPP awo wenjini maliriza inachoisao ku nsonga y'omukulu MC abantu abo balaba bo complainingako ku ngabana ya ssente obuzibu bwe tufuna kawabeera eri mukulembeze w'eggwanga obuzibu bwe tufuna abantu be bawa okutuusa abantu balina ennyonta ekisooka abamu baba banaku lindako nze siri kwogera ku Abitex yayogera kyemmanyi bonna bwe babeera teri muntu ng'ali bulungi kuba abasinga batambuddeko bagenzeko ne mu nsi z'ebweru kati omuntu yenna ng'ayagaliza ekirungi asooka nejjamu okwekusa ne bw'oba olidde oli ekintu ekiri reasonable nga buli omu ng'omuntu bw'anagamba nti nga ndi mukwano gwo ne nkugamba nkolera kano n'ondyako akantu nga kali reasonable nga tekasobola kunnoomesa naye abantu bali endya eraga nti bambi abadde n'ennyonta omuntu ne bamuwa ssente for example nga billion nali ekitundu kyazo zonna kati bw'oba osuubira zinaakola ki abantu ne babawa ssente okukola enguudo n'owulira nti oli yaziridde bwogwa ogwo omululu n'obunaku mutima mufuna ssente naye nga temunnaba kutuukamu ebyo essa lyakuzifuna yensobi Katonda gy'akola toyanzege nga tumaliriza tulina omukyala nga mukyala kuba azaddeko Edith K yali muyimbi wa Bebe Cool so waliwo amawulire ge nalabyeko nagadde omukubirako by the way yagwa mu babbi ne bamukuba okufaako obufi ate nga last yatabadde bulungi omwana we yalwala awo ekirwadde Edith K nga yo okuva Bebe Cool by the way yamuta ndaba obulamu nanga kalowoozi yali ayimba bulungi kyamutuka simanyi lwaki twatuuka ekiseera ne twegayirirako Bebe bambi amusonyiwa kuba waliwo ebintu bye baategeka ebyera yali mugagameero backup artist nengera muyimbi teyali backup artist yavaayo mu backup n'atandika okuyimba waliwo bitalenti ebyalo byali London eyo n'ayitamu y'omu ku bannayuganda abaayitamu n'ayogerako nange n'aŋŋamba naava njagala kwogerako ne Rasta ku nsonga eno siyina ssente bansabye obukadde 10 ŋŋende kuba yali awangudde already tekyasoboka Rasta teyamuddamu okusinziira ng'era omuzadde yawulira obusungu omwana ng'avuddeyo kuba ensonga yali nti lwaki yazaala mangu oba yafuna olubuto ng'ate be bawala abamu be baali bafulumye oba abaliko mangu ago omuyayi n'ampasula kati Bebe nga takyalinawo muwala naye ng'omuzadde yakola ki yanyiigwa olw'ensonga eyo so nsaba tumusabire kuba tali bulungi nga ye omuntu Actually, like, can she reach out on Bebe Cool? Nsuubira bw'aba asobola kisoka Rasta talina buzibu twamwegayirako by the way nange naliko kubeegayirira kyagaana ng'omuzadde ng'era bw'onyiga nti omwana akoze ekintu ekibi yamugamba tujja kunoonya ku Rasta mu nsonga eyo naye nga nze mbadde njagala kiyisizaawo wano ani Josh oli team Bebe Cool ate oli mukwano gwe yes omwana osobola okusobya ng'oli mu bazadde bo ate nomala n'osonyiwa omwana asigala mwana waka Bebe Cool waba yakera ku makya nalaga Edith K eno n'amutulaga n'afuuka serebu nze Edith K simanyidde wa Bebe by the way twakutukuze ffenna nze namanyira wa Bebe okitegeera ate nga mmanyi baka nsaba amusonyiwe waba alina kye yakola kuba kyekyo kye yaŋŋambako ng'omuntu nga naŋŋamba era nange nakitegeera nti namunyiiza kuba yamugamba obudde obwo si bwakuzaala naŋŋamba naye nange nali njagala kukola family okitegeera so Josh mbadde nsaba obubaka bwange obutuuse asonyiwe omwana oyo babakinga wamu ne Rema Namakula baali ba backup artist bonna ne Rema oyo era bwe yabeera ne Rema waliwo abayimbi wano betulabye nti bwe bamuta nga manager wa mutadde temuddamu muwulira ebiseera ebisonga kizitowamu Edith K waba ya realizing nti no she did bad n'asobya nakkiriza nti no she did a mistake okusobya Tom omanyi Rasta obuzibu abantu bafuna mu Bebe Cool buli bumu Bebe Cool ebintu byabitwala slightly ng'era omuntu ali civilized togenda kera kumakya omuwulire ng'abumbujja nakutanakolaji but how do you conduct yourself towards him how do you talk to him okay Bebe Cool omuntu gw'osobola okukubira essimu right now n'omugamba nti Rasta omanyi
waliwo ABCD waliwo ekikoze ekiganyeemu nagamba kati kyoba okola kiri kimu nonyako essaawa ssano eziti kati saa zino ndi busy webale munonye rasta bebe call okay era onomunya muri time kati idifike I know it very well tino bebe cool osobola okumutuukirira kituufu okay genda wetondere rasta oyogere naye aliba maki takyasobola gamba nti mukyasobola okuddamu okugatta musimanyi mukole ebiki but where necessary he can help wekyetaagisiza asobola okukola ki okukuyamba because ye yakuleeta yensonga kingamba nnyo abantu teweerabira gye wakola ki gye wava okubamu akantu kamu oba ofunamu $1 million oba millions nga 10 n'olowooza nti nno gwe kati ofuse wa kitalo otegedde so rasta ebye cool tukusaba taata rasta sonyiwa omwana oyo idifike tumubeereremu awo nyine ashanaba so nga tumaliriza tusembeyo ku mboozi ya Grace Khan Grace Khan abadde nga mu rehab naye agamba oba yagambye kabiri tewakalabe nakalabe yetondedde abannayuganda nange yetonze nange nga tiimu Grace Khan baneesaba abannayuganda mu musonyiwe yakoze eki ali mu rehab agatumu chance mulundi ogwokubiri ndowooza gwakubiri gwa munaana nze nga sister wange badde mubamuwe chance abannayuganda omwana yali talented tetujja sobola naye simanyi buzibu ki Grace bw'alina nze nga nze naba kuba kyali wange lwakuba twewaamu distance kyali wange era nsobola okubira n'essimu naye so yes kisoboka ekyo kyoyogera abasajja bano bateeredde okutujja ku mulamwa era omwana ow'obuwala like kati kalyezo kati nga kiŋŋambye ekya idithike abasajja abamu be bajja abaana abawala abo ku mulamwa omusajja asula omwana w'abendi mulava ate n'amuta temutusula mulaavu wabula temwogera owali fe tebatusula mulaavu so Grace Khan muddemu mumuwe chance mami grana wabula nanyigira omusoga oyo omusoga yamusula mulaavu n'abaana Prince Oma ate yamukolaki nze yamusula mulaavu kati gyasaba yaki eyakubye oluyimba ayagala tuluwulirize no like anti kati abannayuganda baddemu bakoowa bakyawa kati akoleyo ekyenjawulo alaba oba tukyamwagala oba awo nyini kyenkwagadde tetwagala ndongo tetuli badongo Josh tukuba oluyimba tuluwulire temuyinaako buzibu tumukotu Josh bwanayimira ku muzindaala era ayogere Grace Khan bana yalese hit yes kati atubogere kitaliwo tumusibe pampa tumukole tutya so ashanava wiki eri twakola story ya Luirite awo nga tumaliriza Josh Luirite yavuddeyo nakkiriza okuteeka amabibi wansi wabula toleeta mboozi ya Luirite yakkiriza okufukamira nze ngivuddemu muleke yakkiriza okufukamira twogeraku Luirite mwesonyiwe muleke yagambye akkiriza omuleeke oba yekkiriza oba teyakkiriza yakimusaba lwaki asooka kwekoona n'alyoka ajjukira okubuuka anti akkiriza obulumi embeera eriyo Prince nga tumaliriza langa bizinesi yo tusibule ku bantu bannange omukozi wa kajuice asinga ku mutala gw'ekyanja ye Chloe ng'oyagala kunywa kajuice oyagala ka milkshake akakoleddwa akalinakyo otyo just call me nga tewakaleese oleetanga ebintu kajuice ekikulu muzze naleeti mmwe temulina nakuuti bannange awo wennyini nange ntunda eby'omu buliri essaawa zino tulina ka promotion akaliwo go back to school wadde bakongezaayo noteekateeka ku lunaku luli anti kakati nzijja bwenjogera mu byombuliri kati Chloe abadde abuuze ebyombuliri nategeeze kale ebyomu kisenge bulangiti masuuka nga beera bw'obimanyi bwe bitambula tulina amasuuka ag'abaana agadda ku ssomero tulina packages tulina package y'emitwalo 14 mubaamu essuuka tulinamu blanket tulinamu net tulinamu towel no situndaba emifaliso sigitunda mu kikuubo
bypass building. Okay. Kati awe nyini tulina package ey'emitwalo 15 n'ekitundu. Kakati ekyawulako eno package suuka essuuka kuno tukuwa peya emu wali tugabirako peya mmeka suuka ezida ate nga quality nnungi naye nga tulina n'ebyabakulu abalina hotels tulina duvet covers tulina bedsheet tulina white bedsheet bano abasula ekyanja bano manyi basula masuuka meeru nyini Uncle Josh. Ladies and gentlemen, natugamba nti bwali eyo nga oyagala okuba nti nno omwana wa taata bakupepeta akaviri akakabi osala akaviri akamalayo olina kunoonya baba shop emu bagita Accra baba shop awo Namasuba. Josh tunagenda ddi? Anti the next haircut ndaba akalebu kapi kati Accra baba shop awo ku Namasuba yasoba wakavaawo awo Starbucks waliwo ekizimbe kiri awo ojja kulaba genda kusala enviiri ezakabi obirenga naawe otambula n'omutindo asala buli kika kya nviiri kyoyagala okuba nti nakusala ola Japan yourself naye tumirako ku bagagga bange Don Charles abasajja abo bannaye baddugaza emmeeza Don Charles big up on yourself baddugaza emmeeza bazikolanga so tubagala nnyo wamu ne Charlie wange wali eri Santana big up on yourself M3 Hotel. Ashav nava nyina kembadde ndese. Nino omugagga wange Mama Gro. Omumanyi Mama Gro se. Oyo kazimbe bakaita batya. Akakali awo Petro City. Ona ina photo. I can use the photo. I know ono mwana gwe. Mama Gro siyo yali awo kazimbe akali awo Petro City akapya abakyala ina apangisa buwigi. Muzita wivu wigi. Wigi. Bambi she's nice. Apangisa wigi. Akola abakyala akola ne makeup okwerusa sakole kwandi kakati Mama Guro abikola byonna Mama Guro byogere Josh genda kusoma Mama Guro ekyo bomanyi oli waddala oshegedde nemo yafula akemu using foot omuntu kata bambi nange ekyo nkimugala omukazi waddala nnyo omanyi yo je yajoyo je yajoyo foto naye kati yamufula omwana owakabi omukyalo owakabi so tajja kwa yourself kyokoze kyakabi nnyo ebale nnyo okubeera nti obeererawo abantu babeera nga bakola ki bakwasaganya ensonga nobeera nga byonna obikolako Raja Ponyes kazimbe kali opposite barracks manager SJ complex Prince manager wa Hidden Paradise tubadde tusaba next show yabateekamu ku byokulya ku byo bane tukola tyanga tulina kyakunywa kya bannaye olwaleero nzizenga byaseri bulungi olwaleero ba manager muyina okukola ku nsonga ezo nange nakowa okulera nakusirya maji so ensonga eyo ashanavalanga business tubagala nnyo ashanavalanga business ka make up banka mulangi kale kamulangire oyo no ye manager. Ladies and gentlemen, we yetazo okubeera nti noyagala okuba nti bakola ka makeup akakabi. Neklo yetago business ye jukira nzijukira ono yannema. Neklo yetago genda kankubagala abagala okubeera nti nomukuba ka makeup akakabi akatayiika nga akamunaffe akayiise jangu wali eri ku New York building awo yes opposite barracks awo yambuka awo ng'ekyambuka ku kooti waliwo awo ekizimbe bakiyita New York ogenda kusanga awo makeup studio bamuyita Ashanava abeere nga kolako wali eri akola ku migolo abagole simanyi birthday simanyi bridal shower divorce shower anniversary byonna byonna ababikwasaganya ensonga zonna abazikolako bwayagala okubeera nti olabika bulungi so n'olwensonga eyo Ashanava takubuzeewo wali eri ku makeup nga nange nyongera okubajjukiza tukoledde wano ku Silverback ekifo kiri ku Salama Road balina kapiza akalungi balina ebyokulya balukoze abanyi bashisha bayitawo omwagalwa eba nengange namutwala wange omwagalwa wange muleta kwa awo njagala jo kamenye kakati yes opozi munnaffe ani Diana kana akulya eri wa bajita batya nankulabi no Arizona guest wing babalize balina ebitanda ebyakabi ebitakaluba ebifasi ebyakabi nnyo so balina accommodation tetulina omwesambu
balina accommodation eyakabi so genda wali eri endejjaawo osangeyo Arizona guest house bagiyita Arizona guest wing so the accommodations bano babasama simanyi bano banvaawa ate balina nebbaala ekyenjawulo kye balina Josh bagambe balina wing eyekyemmanga neyekyengulu Josh by the ku Valentine omwagalwa wo muleeta kwano kusiba baka ne mumala okulya mutwale ku Arizona mumulemu so Diana tukwagala nnyo Arizona guest wing manager wamu ne omugaga waffe alisote atunda amatala ali machindi byonna byonna bikola bayagala okubeera nti nofuna interior ezakabi mu nyumba gypsum boards gypsum lights okubeera nti na chandeliers kale interiors z'omu nyumba zonna abeera wali eri azikola so jangu isote nga tusembayo okusibula mutumire ku bakyala bamwe mukyala wange nkutumira nnyo gwe atakozesa makeup alikumira ku bakyala bani awo wenyini najapon masista tukome wano nyuma bigwa byocha ebyo byambeera bulungi mweraba